omukulu opera wotabadde taata omukulu amanyiddwa nga Aziza Bafana yavaayo nga alaga obutali bumativu bwe era namulaba ku side ya federation namulaba Bafana ne ngamba otyo nyweza omanyi mu nsi muno gwe nga tonnakayanira butali bumativu bwe leka omuntu expressing obutali bumativu ki bwe obubwe nali nawagira Bafana 100% esebo expressing n'abalala abalinga ye baveeyo banje ensonga zaabwe tuzikwateko ateego mujja kwekaliza eyo nze mbulaba obuyimbi bubeera okole butuula okwo bwali bwagana kwanukula Bafana kyokka embeera wemala obukalubirira bujja ku live ate bulekanira ffe embeera ebukalubirira oluusi olwankola embi ya gavumenti nobulaba nga ate butulajanira muleke Bafana ayogere ensonga yajanje njagala akeera agambe nti abayimbi bafuna sente mmeka nti bweziti nti saha wafuna omutwalo nti ye gundi wafuna ebiri nti ye gundi wafuna ena nti ye kati tuzigatte ziba mmeka nti kaba kasanvulukaaga kasanvulukaaga batuwa mmeka nti batuwa obuwumbi 10 lwaki kagabanwako kasanvulukaaga ezisigadde ziri wani Bafana ensonga yeri valid nnyo era Bafana yandeese emisinde era twalabe gwomu ku baavudde ne bamusekendinga naganya obuyimbi buno bukyabongoota okwogera ku Bafana okuyimba mukumanyi mukubaddemu ebbanga ddene mumusinga n'ebbanga mumanyi obuzibu bwako muleke bizinesi erime kutusaffocatinga nga bamuzeeyi baffe kutuuka nga tukyalina gwokubira mulanga tukatulajane nga tukyalina obudde obukola ki obulajana era wolaba omuntu ng'alajana nga ino please buli ali gyali express yo anga mu ngeri yonna abayimbi baba stressinze bali eyo bagenda gweddalu nawulira nga gavumanze gweddalu nkugambye abayimbi baba stressinze bali eyo bakyali baffe kati fe abaalimalima kamere ojja tulaba nga tukayana kitono fe balina ku misiri tujja kayana kitono naye jalaba bakyali baffe nga balajanira eyo mu apartimenti zaabwe naye nga amazima obusungu si bwaffe gavumenti yeba stressinze mu bimu ebigambo Bafana byagamba agamba yawaayo n'akasente ke afune ate oyo bamubba nnyo nze sobola kuwaayo nze nina kutima bukimi oyo bamubba nnyo Bafana oba otya abagagga sente zo anti sako eno sako tulina kujjamu bujja si kusaamu omuyimbi yenna ali eyo sako oba olina kujjamu buki bujja teri wantu wogenda kujja sente ng'ate otaddewo sente ng'ate ogenze kunoonya ki obuyambi bwonna ate gwe ow'obuyambi ng'ate obuyambi buze kuyamba gwe kati sakani agimonitalinga kuba nabaavu bannaffe nga bwe kize ekikapo mukizeyize mukiwe bannammwe nabo balye sente zaabwe era wenyini agamba nti akasente ke yali ayagala bakubisamu ku kasente ke yali yakateekayo ku kasente kayagala nga kangi nga tebasobola zimuwa ngenda bi understanding antuuse ngenda kati ku choplife ngenda bitegeera byonna ogenda bitegeera peji ku peji tuba tunedde nnyo tubaagala mwana nagala abayimbi baffe aba federation empya naye ati akakasente tugenda janjula eyo ate negwe akakasente tokafunangako kingi federation empya gyetugendamu kati nze abayaye bampaayo nga bo zaabwe naye baba nga nabo bajja kuzaabo bajja kwogera gwe eyampaayo ku sente yo oba nga wagijja ku federation ojja kwogera naawe oyambale kasapatu akajamani kati kano kaguze sekalinga mu meka kano kasente mpitirivu meka akasapatu akajamani kano $2 zino $2 sijja kwongera kirala sente nyingi nnyo anti wano osanga omuntu galina wardrobe ye nga naye zino sapatu wardrobe yonna naye nga yeewanise engatto ze awoze laba sinika laba ki kingi kyogamba zino sapatu si za bulijjo $2 gambe sapatu ogirinnyako ne ku masaji ng'ebigere kali mbuwulira munda buli buti kyokka teriko switch gyenyiga tewali life yeeyo osanga ekirungi kyegulire tusooke twogere ku dress code leero gy'ogiddeko nzize mpulira ekibugumubugumu ng'egye nabaddeyo nga wali obuwinta so nyambadde nga saa kutuuyana omanyi munyonyo omuso otuuyaniramu so kati njagadde kuba free man nga wondaba naye tebagamba mbu mubeeramu nezi esi muki munyonyi mubamu esi sigana naye kati esi nga we nkugambye nze nakawuka nkozesa esi mungi
owo munyonyi mutono nnyo ku esigwe mbanjagala. Okay. Akanu tulaba okubya akanu kano bannage. Yani yakuyigiriza ennyambala eno. Aze bino mwanza ngambi manyi teri yabinjigiriza mu njije kakajanja. Ala kuwa bantu credit. Bino mnalimbi manyi. Esebo. Kati wano nyamba da Americans kichotera boy. Americans kichotera chi? Boy. Chotera boy. Kati gwe ayagala okuba masuti go. Wegali wali ku kiyembe. Genda bakutunge bakabba ne kola onyume. Okay. Ne kati wane waffe nawe nga ogiraba. Wetwagobera nga dress code ate bamala masuti bibasiri wala. Ate abalasta bebajiwaje. Osanga omusajja nga munyagwanga musuti ye ayogera bya kisiru. Bananga president abatumidde nnyo. Okay. President abagala nnyo. Abatumidde nnyo era. Naye kasoke nsirike naye kati mumanya abatumidde nnyo. Anytime. Anytime what? Anytime. Embozo gikomya mukubo. Ngikomya. Embozo ya president ezito wate bagipapya. Abatumidde nnyo naye abagambye anytime. Bannange kati hitulaba amachaini waliwo nawona gonna gavuddeyo gyobadde taata. Anti munnayo ngamye embozi ya president si yakupapira yakukwata mpola mpola. President ntumye mbagambe. Nti kigozi. Sawa yonna. Sawa yonna. Ngoti nga bigambo bya mukulembeze agambye mbagambe nti kigozi. Esawa yonna. Ekyo nakiteeke bali. Okay. Nangamba mbagambe. Buli omu abeere ng'awuliza munne. Munne wo male banga nga tomuwuliza munonye ekolabe. Okay. Kubanga bachali bafa bamu bababo wa mu ngeri ya CPO. Ogenda okunonya ku kyaliwo nga obuza tawaliwa ngesimu ya tawa tekola ki? Teri. So kera ogunonye ku bachali bo president yenjeri yangambye mbagambe. Well. Mwino kubanga muwuliziganya each and every day. Okay. Ekirala kyonna fena tukuuma matu n'amaaso waggulu president yangambye nti essaawa yonna. Soko okulikeyo. Mbuddeyo. Kibadde kiti Amsterdam Germany kibadde kiti Amsterdam tunyumiddwa nga omanyi era nga omanyi nsi yakufuuwa njaye bagimfuuyidde Amsterdam ngambalaba bafuuwa we mbalaba. Okay. Nenzire Germany nembeerayo ne tubadde mu vibe nungi. Amsterdam naliyo ne fik famaika ne tu having a good vibe. Okay. Germany nabaddeyo ne Spice Dana era ne tu having a good vibe. Esebo. Yeah man kati ndi wano city. Oli wano city. Okay. Ni bannange kabaka style kyeyate rubber style eno style kijja okubye eno gyokubye wajiso banayo nkubidde omunu omunungula ne bannange wenna fuba wenna kasikini ndaba kali ku muzuuli Chris. Mugamba je. Pati yagende. Wanga abajamani bagamba. Yasemi. Nana King wetadde. Ondabye. Eno style sigirabangako. Njagala ntunulira ontegeere. American boy. Wenno Bajja batu
Onabye? Nkulabye. Mbanyumye. Mbazi kuze bozo nango botiki mbanzi menye. Enyambala yo yakyukira ddala bannange. Nange kenyini ngomo nakyuka. N'abatukulembera bakyuka bafuka bambwa. Anape twakyuka twafuka bambwa. Esebo. Era nabadde ngenda Berigi amnengamba ansoko no mariso nga yabafana. Ndireyo. Ensonga yekulesa malodde. Ensonga ndese. Tubeko betumaliriza. Okay. Nabatandise dda. Mwana. Muja mwamulinye mukavera muja kaulira. Bagala kuulira amaziwe gawunya. Remember everything set, you know. Kakati kabaka nze mulese. Okonfaming and chop life. Tugenda mu kulya sente enjamani nezine zawano. So everybody know. Tusoke tuje pound tuzisebali. Then tudde ku. Tuje ku iro tudde bali paka tunagwa ku nteza muze igu. Omani bade komisinga banyo. Banyomesizo obulamu man Komisinga mbanga. Yaddanno. Nasimanyira kumanya. Tuwabye okumera ffe tufune ku Bible kwa tuna kutwagala okulangira. Ate twabagamba ffe twayimba abo be bantu baffe. Teweerabira. Abo be bantu baffe betulina bwe bakutte ssente zaffe bityo ffe nebina bityo mu by'abaana baffe. Babino tebagala bifuna byabwe babifune mu bintu byakubanga basirika ebintu basirika. Twagala mbanga batulina olulimi lw'omusiko tuna okujjayo nga tubadde twagala kutereezaamu abantu. Kakati nga tetubadde kuba kuba kibooko wabula bwe tubagamba koma nnyoko tugamba ly'amazzi tesi kibi nnyo ate. Si kyakabi nnyo. So balina okweza kuba eno generation embaaya. Tulina kukuba epepa bagenda bakuba pepa emitwe ne gibangalale. Everybody, buli omu olinywera just an numero. Omanyi mwatangulanga abantu bonna. Naye nga temutangulanga ku bafana. Era bwana n'ofera paka with me. Mwakola akabiina. Bwe. Namusokola buli gwe musokodde. Naye mwali temusokolanga bwani. Bwe. Basokole n'omukazi bamututte weetaba weepana bumiyo. Basokole kwegayirinde basokole. Oli wano basulire mafaya. Sagala nkubira simu ndinyamba. Mulwane ebintu ki? Sagala nkubira simu kubanga mwanyiza omusajja nga ndaba. Mukutte sente z'omusajja nga ndaba. Muzigase mu buwumbi bwammwe nga nkola ki? Kati ate mutusogabana obuwumbi n'ez'omusajja muzigabanidde mu buwumbi nga nkola ki? Kati omusajja abagambeko ansirika era nina kusirika abagambeko nga nkola ki? Kati nno ogenda kuwulira njagala mwetegereze mube bagezi. Muleke muwulira kapapala manya kali ku mugendo ogwo. Muleke muwulira kapapala kali ku ki? Nabagamba mulimu embwa ennene n'ekola ki? Mulimu embwa ezizanyanga ffe n'ezizanyanga baani? Naye ffe weetuli wano. Omanyi mu nsi nga kyokola okimanyi beera confident topapa. Toba ku pressure. Katika kiti. Kusubiri ku pressure. Ogamye nti siro Kati twabasoma etuma ku pressure. Abaana bafa bali ku ssomero balabire kwani. Leo niko mkaso Yogera ekigambo kimu ky'oluzungu nani. Wayiga oluzungu kuba lusigalo. Omanika wayigira oluzungu kuba lusigalo. Omanyi bawusigalo babajjanga eyo bajengo. Kati wakanenzi how are you? Nebirala weerekyo. Kati abaninga babayigira oluzungu kuba lusigalo bagatuwefe. Buno bwebudde buli muyimbi okole ki? Osituke wekante ku lutabaalo luno. Zibafana Federation yongiyingira ondaba wano. Eyiyo njiyingira ku makyattuko ng'ensi eraba ng'emikono ngiwanisibwe nti Mwekyo mu federation eyo okuganya kuba president. tulina obuzibu, Tulina abantu babiri abavuganya kuba president. Federation tetugenda okubala tuteekawo eyo. tulina obuzibu. Twalina mikwano gyaffe Ng'omu kuba likulina okuba nga nga omutuula nabo mu lukiiko olubagamba musule bulungi ng'era badda mu lukiiko. Mugamba luli lwe tubadde mu muba mu lukiiko nabo obwama ne olubasiibula nti musule bulungi ng'era badda mu lukiiko. obwama ne buyitiŋŋana Ogenda okulaba ne beepima. abagala okulaakulanira ku sipiidi bagala kumanyira bakulaakulanidde ebbanga. Ateka meeting mu meeting. Naye bwe kadongo mwana mu bugambi mwana. Obwo obwaka bwe buyina mu bwakaana bwakaataano mu bwaka butono obwo. Gwe kadongo. Bajjajjaffe baawangalako n'emyaka 10. Ojja kulaba
abasente ku myaka 5 waliwo bazifuna kwa 2 enviri zigenda mumera ogenda gwire ku muntu eddala okuba ng'okya musimanye wote paano enviri zijja kumera onaawulira era bonna nga bikyali awo ensi y'omuginyumirwe ekiwalaata olibana ate mwana muto abayimbi abayimba lingala temuleeta bolingo ku Kabaka FM Legacy alo sinopatino kule sidasi mamba jabo makade habari you know where come to the sidasi makade habari so yeah welcome makade habari that's a jam ready saredim jam mas jam right now what did they Nyongera, never go away, I'm in it. Guys, I'm coming Nyongera, when it comes to your money, come Nyongera. Let you out, come Nyongera. Kenzo alira kusiko ya zara wa bafo. Mazi. Muyino kwekwe kama nate mulima muyino kwekwe kama drop to the road tumabani ni kashida baliana mo babiri for the dream meme yo wako understand kumida ya mama yo ina kumpumsaka chema tatu wako bada kumpumsaka chema tatu kumpumsaka chema tatu boss kumpumsaka chema tatu kumpumsaka chema tatu top nice kumpumsaka chema tatu akana kati kunyenye mbali na